weewaawo ekisala obulungi kikuwa embikka ate olusuula entabi lwe lukuwa entindira. Obwo bwe bulungi bwenjagala okubategeeza obulungi obw'olulimi Oluganda. Weewaawo obulungi obwa Nakasinga tebukoma ku bimuli naye eyeesiga entaliga yayita ku mbutami. Abange muliyo mutya abalungi, kansubire nti nno mweyagala okufaananako ekisuula obutundwe ku nkanaga. Bwe kisuula amagulu ku nkanaga tekyeyagala, ate nga kalandalugo ne ku nkanaga agasuulayo. Nange nzize na byange kuba bagamba nti buli omu n'ekikye nabbusu yeeyagala nambizadde. Kale nze Munnabusiro mbakoze bulungi kubanga nzize mu kaseera akatuufu ate nammwe mmanyi nti essanyu lye mulina likirako erya Nnaalongo Omubuuya ategeka ekibogga baana oba kale ery'omusika akwasiddwa enkuti. Weewaawo twongerezeeko ku ssomo lyaffe ery'enkejje. Mujjukira bulungi bwe twakomye, kujjako nga mwerabidde mbajjukize. Twasomye ku nkejje ekitundu ekisooka n'ekyokubiri, kino kye kitundu ekyokusatu ku nkejje. Tukyayongerako ennyongeza tebambi oluwandagirize ku nnyanja ate ssebuguzi bwa nnume tekubulako nteera. Weewaawo ku nkejje tulinako n'akayimba era abasinga manyi nti mukategeera okulaga obukulu bw'enkejje mu Buganda. Oyinza okunyimbiramu akayimba ako. Naagenda e Buddu n'endyayo enkejje, lwaki tewaleetako? Naali ndeetako akabwane kazirya, lwaki tewakakuba? Naali nkakuba nekebbika ekiswa, lwaki tewakisima? Naali nkisima obukuba ne butonnya, lwaki tewabweggama? Naali mbweggama obugoma ne buvuga, lwaki tewazinamu? Naali nzinamu abaana ba Kabaka ne bansekerera, lwaki tewabakuba? Naali mbakuba Kabaka nandaba, lwaki tewamudduka? Naali mudduka omugongo bekutu bekutu bekutu. Akayimba ako mukajjukira ke twayimbanga. Kale nno ku kyoto twayimbanga obuyimba obwo. Obuyimba bwatuwagalanga emitwe. Kwira nti omugongo bekutu bekutu bekutu. Obuyimba ng'obwo naye ekyo nga nkitadde wabbali. Enkejje ekikola ky'okugiteeka ku luti tukiyita okusatta. Tugisatta busasi nti ali mu kugisatta. Tusatta ne tusatta enkejje. Olumanyi oluti lw'enkejje lubaako enkejje eziwera. Tezitera kusukka 10. Tezitera kusukka 10 enkejje. Abamu bayinza okuteekako 12 ku luti olw'enkejje.